tulabye abayimbi bangi b'okompitinga nabo okuli ba Wizkid ababanki dabiri babaletanga ku stage nga babalaga ensi wali ogenda mu Grammy tumanyeyo that is one of the biggest stage if not the biggest mu nsi yonna waliwo omuyimbi eno Munnayuganda yakutukira n'akubira kasimu n'agamba nti muganda wange mbadde nsaba kujja nkukwatira ensawo ku ezo awards. Even addition of that abasinga bagamba otambuza nnyo for God and my country but okikola in reverse for God and myself. How to is that? Kuliriza binze ng'ovudde mu bino byonna. Yeah? This is business. Music is business. Oba okitegeera. Nkola mulimu guno kuzijja ku level okutwala kuguliwa. This is business, don't forget. Omuntu yenna awulira ng'ayagala mukwate muyambe ajja ntuukirira nsabe ti Eddy oyagenda eri nembadde nsaba ngendeko naawe tiketi njirina tukoze tutya teri yali akikoze. Ekyokubiri inze omuntu yenna awulira nga bimulemeredde ajje mu sayininge mu promoting. This is business. Omuntu ayagala omuti tegusitukira nnyonyi. Sigenda kufuna sleepless night nwana kulaba nga nfuuka kyendi ate netambule mayumba g'abayimbi mu bakola ki bayita omuntu yenna ayagala okumuyamba ajje gyendi kubanze nkoze saati sijja kutandika kwegayirira abantu wadde tukolera gwanga Uganda naye nze ndi mutitambuza ne bano n'abalala abagondera tegera bakwetokirizi gye bali olabayo bamasakakirizi gye bali olabayo abantu bonna mbaleese ku kyati kwe bali so sagala ate kankaite no sijja kwogera bingi but there's one thing I want to let Ugandans know. Nze Eddy Kenzo hustler. I hustle each and every day to make my people proud, those who love me and those who follow me. Seguya muntu yenna the city politician munesimbi okunonya buwagizi seguya muntu yenna nkola mulimu guno ntunda music yagadde n'amutola tayagadde n'amuleka so temunengeza nnyo awulira nga tobyagala bireke omuyimbi yenna awulira nga kyenkola tokyagala kola ekikyo nja kuwagira nkukubira endululu. Akenzo kano ke kasembayo tulabye tiimu z'enjawulo zijja ne zibreakinga down naye abaana ba tiimu Eddy Kenzo balaga omukwano every single time era tubadde wali eri ku big talent ng'abaana balwana bulwanya okulinnya borders n'emmotoka okuba nti bajja okukima ku airport ne poliisi we bakutte babadde basigadde mu vibe yaabwe nti banyenya muyimbi waabwe. Omuyimbi yeetaaga ky'okubeera ne tiimu ng'eno nze naye simanyi nti waliwo n'omuyimbi yakubako omuzindaalo naye ni just 1 minute ku social media twetegedde ekyo kuyo omuyimbi yakubako omuzindaalo. Saagadde kumala budde bungi mweno press conference ate mbadde saa kwogera bigambo bingi kuba buntu mugenda butematemamu butematema tandika okubeera ate ez'enjawulo which I don't care, I don't mind, kirinaako buzibu kuba sirina ndiisa naye tiimu yange eya tiimu Eddy Kenzo mumulaba bano bokka naye tuli bangi obolaba batutya ne bwe bagavumenti yennyini etutya tetuganye okukola ebyaffe kambabuulire tetulina omukwano ogwa ddala and that is the sign of a good leader. I love them, they love me, they benefit from me because I give them hope. There is unity, there is hope, there is love in team Eddy Kenzo and a lot of peace. And they connect. Abaana bakonectinga ne bekolamu business ababodaboda ne bakolamu kati abaana ababodaboda balina ettaka libagula nakawuka eyo abatimu Eddy Kenzo bo bajja kweyogerera musobola bakolako interviews. That is the sign of a good leader. I love them and I lead them well. You know what I mean? Naye abayimbi b'essalama munyonyo Awadde bw'otaagiriita basala abamu embuzi mu mitima egyabwe lwaki olina obuwagizi mu bantu naye mu bayimbi banno kiki bazimba mutima tebakukkiririzaamu abasinga ku bo si basanyufu na buli step gy'oteekinga Mastercard ozeesigaliza n'ebbege oba mazima gali nti nze embeera nagimanyirira
nyina oluyimba lwange leero muganda wange Dennis alunkubidde mu mmotoka n'agamba Eddy wuliriza oluyimba olwo buli kigambo kye wayimbako kiri mu kwape n'enga leero naye nga naluyimba emyaka 12 emabega baluyita Mondeke Ennombe. Mondeke Ennombe buli muntu yenna ayagala okumanya emirimu mwe tuli njagala ogenda owuliriza oluyimba Mondeke Ennombe abantu abo naboogerako ne mbatusabira Segeera ate era ne wano weetuuse nayogerawo era mwana ayogedde hasowali nze manyi gyendaga negyenkola ki negyenva nze mbabulira nze nyina ne bagamba nti ndikaana kambate ne balowooza mbulwali nze ndi hasila ama hasila namba wano hasila sisobola kustopinga kola nze ndi mukozi okukola ku ndi mu DNA and there is no way you can work and don't win. I will keep winning no matter what. Just nsaba busabe Katonda nti bamanyi buli muntu ali actinga different. Waliwo omuntu gwe banyonyogera n'aseka, oli ne bamunyonyogera n'akaaba, ono ne bamunyonyogera n'adduka, oli ne bamunyonyogera n'alwana. Kati kansuubire nti reaction zaabwe ezo temulivaamu muntu n'ankuba essasi. Kuba someone can react bad, oli n'awulira ng'ali so defeated. Nze waliwo omuyimbi yajja n'aŋŋamba ng'asaagasaaga nanga naye mwana amazima gali nti okikubye ennyo nefe ng'otulabisanga abatali bayiye osege ngafe otulabisa bubi tulinga abatalina kye tukola yakiŋŋamba ddako naye ng'alinga asaaga naye oluusi yali asaaga bambi naye okikulaga abalala kye balowooza you reflect noga nze kino ekintu badde manyi nti nkikola oli n'akulabira kubanza abantu aba inspiring to be here sibatukanga nako naye olaba bulabi omuntu ng'akola ekintu n'ogamba ekyo nja kukikola oli n'akola ensobi n'ogamba eyo sijja kugikola. We learn by doing tuyiga ne tukola tuyiga naye nga tumaze nakutuukirira muntu mugamba kintu kyonna so nsaba Mukama nsaasire abantu abamu baleme kureactinga bubijje bujje because I'm still winning. Olwokuba nti unfortunately Mukama akutuusizaawo ku bingi naye byonna era tebijjala byebufe. Muyimbi munno amanyiddwa nga Big Eye yavaayo n'agamba ngawo wamu ma connections ne twebuuza nti connections zino gwe wazijjawo ntandika ozigabira abalala naye twagala elaboratingeko ku nsonga eyo. Is it bo be batali bayala oba gwe alimu ekintu ky'okuba nti nno oyagala okugusa ekyo because ensonga eyo yatambula nnyo ne tubuuza omuntu we mwasulako mwenna mu nnyumba y'emu mumusharinga amasaati mumanyi obuvu n'obuddo bwammwe n'avaayo n'akola statement bwetyo at the time we twalibadde tujubilatinga ate Big Eye n'avaayo n'agamba nti nno era wali tosaanidde mu mbeera wetu wamu ma connections. Ensonga zezo mbadde nziraba naye sinnabazitegera bulungi kubanga there is something fishy. Bwe naba mbitegedde nja byogerako naye kati sinnabitegeera bulungi kansooka enkola research amala. Nga bwe nkugambye ensonga ezo mbadde nziraba kuba nze social media sigiwanya obudde naye ate njibaako kubamba njagala kulaba ku bafandi bange oba okitegeera naye sinnabitegeera bulungi. Bwe naaba mbitegedde nja byogerako nkyabyetegereza ndabe what is the problem. Lwakuba nti nkyali active ennyo mu bintu by'okuyimba bino naye bwe naaba nga agenda asirowingamu ng'emyaka gyeyongedde ndowooza nze omu kubaliteekawo akakiiko akagenda otereza awaati za Uganda kubanga nze mmanyi awaadi kyetegeeza ne kikyeyongera ku muyimba n'okumumanya nti nno omuntu omuwa ekirabo ng'okimuwadde mu butuufu bwakyo bwajje kimutwala ebintu by'awana abantu babiteekamu feeling. Gundi teyambuuza simuwaawaani, gundi si mukwano gwa gundi simuwaawaani, gundi yagaana okunyimbirako simuwaawaani, gundi yakoze kwegamba ebintu babiteekamu feeling. Olaba nze leka nkubule kati ng'olwaleero mu Uganda wano tuli mu Uganda naye nze nkubuulira nyinza n'okuba nga sibeerangako nominated mu ezo awaadi zaabo abaswami za venue naye nga lwaki I don't know. Kyogamba sirina nnyimba ziqualifyingawo, kyogamba siri munnauganda ng'abalala naye wadde n'awaadi emu okitegeera. So ekyo kikulaga ki? There is a problem somewhere I don't know.
and they can't even explain nokitegera. So mu Uganda tukyalinamu obuzibu bwa feeling nti oluusi nyinza okuba nga siri mukwano gwo n'ekyo tekijjawo okuba nti nina ekituufu kyange. So tulina okukola ebintu nga tutaddemu obwongo nga tutaddemu feeling. Abantu bantu bakozesa feeling. So ekyonoona awaadi zaffe wano kuteekamu feeling, bateekamu feeling oba okitegera n'olina agaanoko naye otunuulira abantu kati ng'aba Grammy ne bakwata Burna Boy ne bamumaki Grammy nga asobola okuseeringa Madison Square mu America ate ne bakulaga kyakaffe tokayana naffe genda ku website yaffe ekyo ekintu kyakamalako emyaka 65 ekiwandiiko ekigamba nti tetufa ku sales na popularity ffe tumanyi betuwa na lwaki tubawa kakati. So naabo wadde nze sibanenya nti tebanominati nga tebakola kiyinza okuba siqualifying naye okusinziira ku level kwendi ne bwentambuza ne sales zenyina Eddy Kenzo Festival biki I think I've done something tuyinza kuŋŋamba anyway they make is not go so far. So abo bokka n'abalala abamu babiteekamu nnyo feeling sinakunzenzeka ne kubayimbi abalala baba olaba babawo muyimbi gola ng'oluusi bambi yeetaagana naye nga naye tebamulabyewo. So bateekamu nnyo feeling batusaba Mukama buli kimu kijja kutereera. We have a great generation of these people. Bano abaana boolaba bazze bagoberera ebintu bino babiraba babitegedde bagenda kubitereeza. Tukoze ekibuzo kimu